netukula omulanga bannaffe bamukuumaddembe kiboko kiyitiridde nti ensi zirwanyisiza obulwadde buno bebika ennyindo naki naye nti waliwo Uganda ne style tubikka kiboko. Awo nno tubasaba bannaffe mwenna bwe kikwatako tuweze enteeza ya gavumenti ate aba basomeddwa babakwate bulungi kubanga be bantu baffe ate betwandyagadde mu kifo ky'okufa korona ate baffe kiboko. Mbaagaliza wiiki ennungi omukama amenye nammwe.